atenderezwa gulumizwe okitaffe Tonda ne mama Namugereka abango bwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala mbasindika ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbogombogo kyewaggula ekizaala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliza mbiti byame ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti byabwe ebyenjawulo nate lwakadde kano ke tulimu akokiswa kensi yaffe ey'omonda wepo ne wabweru Katonda atudde munda mu nzalamusa Katonda atudde munda mu ggwe Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo obutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisule muguluka weyongeyo n'obulamu bwobwo bubikozese okubeera ng'ozuukusa amazima gakutuddemu katunaawo okubeera nga tutandika ebbaluwa y'akadde kano okuva eri jjajjaffe Saarongo Kawagga ne maama Nakawagga amanyikiddwa nga Angel Ezekiel ne Methodist Munyanyimbe nsaba tukole ekikoowe ekya omwoyo ng'oyingiza ekitangaala ekyeru Mukama ate ng'ofulumya zaabu era Mukama yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu Mukama yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu Mukama yingiza ekitangaala ekyeru fulumya zaabu Mukama kwata ku mutima gwo oliize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyettukuvu omwagala mwotudde omwagalwa tewajja wano okubeera ng'okoleera ggulu nedda ekikula kye kyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera nga ojjukira amazima gano era amazima gano wafuula ow'eddembe otegeere nti eggwe omwana wa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu zuula obwa Katonda bwo obeere wamu n'obutukuvu obukutuddemu weewaawo omwagalwa nga sinaba kubeera nga ntandika njagala nkujjukize nti yeggwe muwonya era nga yeggwe muleesi w'ekitangaala eri ensi eno etandise okubeera ng'ewangibwa okudda mu nsi empya mu ngeri eno nkusaba oyongere okubeera nga oteeka essira eri omulimu gwo ogw'omonda bangi mugamba nti okukola ekyombo si kyangu naye osobola okulondamu ebyo ebintu ebikwanguyira kubanga si byonna nti nno bizibu obeera nga tosobola kuteebereza engeri gy'osobola okubeera nga onaazaamu obukulenge bwo oba kye tuyita chakra systems zo tandika okubeera nga at least okola sounds za chakra ezo buli woozikola buli lunaku zibeera zudde ozizza obujja londamu ebyo ebintu ebyangu by'olaba nti nno bisobodde okubeera ng'obikola ki nga bikwanguyira ebizibu ogira obireka obiddiringane addiringana amawolu yagaddamu omukkuto yagajjamu amanyi omukkuto mwekkiririzeemu nti buli kintu kyonna kisoboka omulongo waswa n'abalala bonna bwe babeera nga bakikola gwe lwaki okukkiririzaamu nti nno tosobola kubeera ng'okikola buli woogamba nti ebintu bizibu era bigenda kukuzibuwalira naye wekkiririzeemu ogambe nti ŋŋenda kukikola bwe babeera nga abalala bakikola nange ngenda kubeera nga nkikola ogenda kusanga nga ebintu bye wali olowooza nti nno tebisoboka nga bisoboka olunaku w'olizuula amaanyi agakukkamu n'agakutambuliramu toliddamu kussa mukono kubeera nga ogayala eri amaanyi g'ag'omonda engeri yokka gy'osobola okubeera nga weeyambamu kwe kubeera nga otegeera nti yeggwe ensibuko y'obutonzi era nga yeggwe ekitangaala ekyajja okusobola okubeera nga kiyakaayakana eri ensi eno laba ekitangaala ekyo nga kibugaana mu kika kyammwe kubanga yeggwe ataasa oluggya lw'ewammwe ekika kyammwe n'eri ebika ebirala n'eri sseŋŋendo eno ng'oleeta eby'ekitangaala ng'oggyamu eby'ekizikiza ebyo ebirimu ebikolwa ebyenge effutwa omululu n'enkola ez'entambuza wa lubaale ow'ekizikiza oyo asalira era atambulira mu buwemu gwenze naawe yeffe tulina okukyusa ebintu ebyo naye kubanga emizimu mingi yize giddiringana ekizikiza jjo gimanyi kyekimu yensonga lwaki bangi bafuna obubaka okuva mu bajjajja baabwe nga babagamba okukola ebintu byebimu nabo bye baakola kubanga bwe babakuba eri oba bwe babeera mu bulumi batandika okubeera nga
balungamya abazzukulu ebintu bye bimu nabyo bye baakola ne mwesanga nga buli kiseera tutambulira mu lufungo olw'okubula. So osobola okukyusa kasita oyimuse entegeerayo. Oyimuse entegeerayo then bajjajjaabo kubanga yeggwe jjajja w'olugendo lwo n'osobola okubeera nga bataapinga eri entegeerayo empya ne basobola okubeera nga bakulungamya okusinziira mu kitangaala ekyo ky'obeera manufacturings oba ky'obeera okoze mu ndaayo. Naye wootakikola wooteefaako nabo bagenda kubeera nga basigala mu ntegeera gye baafiiramu kubanga ke kazannyo k'obulamu. Weewaawo ebbaluwa egenda bw'eti. Tubalamusizaako mwenna abasoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe. Ndi jjajjammwe Kawagga ne Nakawagga tubalamusaako mu kwagala. Abagala tuyaayaana okusobola okubeera nga tuyogera ku bwetengeredde eri olugendo lw'omwoyo wammwe. Abagalwa muli kukola omulimu gw'amaanyi nnyo mu lugendo lwammwe olw'omwoyo era nga musobodde okubeera nga mukyusa amayengo gammwe okugazza mu mayengo aga waggulu. Kino ne kibayamba okusobola okubeera nga muyingiwala entegeera yammwe ne mugigattaganya wamu n'amayengo ag'enkola za waggulu mu lugendo lwammwe. Buli we mweyongera okubeera nga musembula mu lugendo lwammwe mu nkola eyo, kino kibayamba okufuna obwetengeredde mu myaliiro egy'enjawulo. Abaagalwa byemmwe ebitonde by'ekitangaala ebitudde mu byombo eby'omubiri. Kiba kitegeeza nti oba weetaaga okufuna obwetengeredde mu mwaliiro ogw'eggulu eryokusatu ku ebyo byonna by'okwasaganya mu lugendo lwo, era n'otandika okubeera nga ogattaganya wamu n'ebyo by'oyitamu nga odda mu mirimu egy'emitendera egya waggulu. Buli kifo kyonna ky'oteekako essira kitandika okubeera nga kikyusibwa n'amayengo ago aga waggulu. Ensi eyawabweru etandika okubeera nga ekyusibwa nga edda ku mitendera egya waggulu. Wandifuna empulira mu mubiri gwo ogw'obwa Ssekiba Kyattaka, ogw'obwamusoke n'ogw'obwakiwanuka nga guyina gwe bukontana nago mu kubeera nga obiwa obudde. Naye okubeera nga owaniira obwetengeredde gwe kennyini weetaaga okubeera nga obeera omukebezi n'omulabi wa buli kintu kyonna ekikuyitamu ne ky'owuliriza mu ndaayo. Mu nsi ey'ebikwatibwako labirira omubiri gwo oba ekyombo kyo, kubanga ye yeekaalu oba ly'essabo erikaalakaala n'omwoyo wo. Omwoyo waatudde mu mubiri gwo era nga yeggwe essabo ekkulu oba yeggwe yeekaalu ya Katonda. Kitegera kino kye kikuyamba okusobola okubeera nga ozuula wa wooli era ne kikuyamba okusobola okubeera nga ofuna akadde okuwummuza omubiri guno kubanga naye Katonda guliise bulungi. Bwe kibeera kyetaagisa kukola exercise genda ozikole. Naye kino kiviira ddala engeri gy'osalawo ggwe ng'omuntu ku biki bye weetaaga. Ebirungo bye eby'omusoke oba gye muyita mental aspects mu Lunyaanyimbe mwe mutudde obwetengeredde obw'ebiro byo by'obeera wamu n'abalala n'ebiro eby'obusirifu ng'oli wekka. W'obeera nga oyagala okwezza obujja n'abalala omwagalwa, kiba kitegeeza nti oyina okufuna obwetengeredde ku ebyo by'okola n'abalala n'ebyo by'okola nga oli wekka ng'oli mu busirifu. Kitegera ekikulu mu byonna kwe kubeera nga obeera n'empulira ezo ezikujja obujja n'eziwa ekitiibwa ebyo byonna bye weetaaga ggwe ng'omuntu. Ebirungo bye eby'omwoyo bwe biri mu kubeera ng'owujiziganya wamu n'emyaliiro egya waggulu n'ofuna okuyingiwala mu ntegeera n'obeera omuweereza ku lw'obulungi obusukkulumu era n'okola omulimu gwo
ogwakuleeta ogw'omwoyo. Tekitegeeza nti nno ogenda kubeera nga ova ku mirimu gye egya buli lunaku. Nedda. Togenda kuva ku mirimu gyo ogambe nti ogenda ku lusozi ate emirimu gyo gife byonna birina kukwasaganyizibwa wamu. Kitegera omwagalwa, eno y'engeri gye musobola okubeera nga muteekawo obwetengeredde mu mirimu gyammwe egy'omwoyo. Buli w'obeera ow'ekisa eri abalala oba osaba ku lw'obulungi obusukkulumu eri abalala n'eri ggwe kennyini. Okuteekawo obwetengeredde mu birungo bino kye kintu ky'olina okubeera nga okikola buli lunaku era nga buli kiseera kikyuka. Amayengo buli kiseera gakyuka era ng'ebiseera ebimu oyinza okubeera nga okyuse okusinziira ku mayengo g'abantu b'obeera osisankanye mu lugendo lwo. Ekisumuluzo kyo kwe kubeera nga obeera mukadde akaakakati n'olaba nga ebintu bikyuka mu ngeri gy'oyaayaanira okubeeramu. N'okola ekiruubirirwa eky'okufuna akadde buli lunaku n'obeera endabirwamu y'ebirungo bye eby'omunda n'okola omulimu gwo ogw'omunda n'obeera bumu wamu n'amayengo go wamu n'empulizoozo ezo ezikuyamba okufuna obwetengeredde n'okuwuliriza enfuuyirizi ezikuluŋŋamizibwa mu ndaayo okukola enkyukakyuka ze weetaaga. Osobola okukola enkyukakyuka ezo entonotono paka wootuuka ku nnene. Mu kukola kino kye kikuyamba okusobola okubeera nga buli kiseera ofumiitiriza n'obeera endabirwamu ey'akatiba ka kannamaddala era ne kikuyamba okusobola okubeera nga okuuma obwetengeredde mu ndaayo. Buli w'ofuna okutegeera n'okumanya kikuyamba okubeera nga ebirungo bye eby'omwoyo bitandika okubeera nga byebonga mu ngeri ey'okukkaanya. Kino kikuyamba okusobola okubeera nga osenvula mu lugendo lwo era n'obeera ng'okkaanya bumu wamu n'ekitangaala kyo ekikukola ne weeyongera okubeera nga weeyimusa ku mitendera egya waggulu mu bwetengeredde n'okubeera bumu wamu n'omutima ogw'obutonzi. Abaagalwa, tuli basanyufu okubeera nga mutandise okubeera nga mufuna obwetengeredde mu lugendo lwammwe olw'omwoyo. Mumanye nti mwagalwa okusinga ne musobola okubeera nga mukiteebereza. Yeffe bazadde bammwe Kawagga ne Nakawagga tubeetoolooza n'okwagala kwaffe era leka kibe atenderezebwa wagulumisibwe okitaffe Tonda ne Mama Namugereka abange obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akumi.